bansala ekkubo eryo ebigere byange ne byesiba omutima gwange ekifuba kyange ne kitandika zitoowererwa nenfuna embeera gye siwulirangako mbulamu bwange ebigere ne byesiba mu luguudo naye mukama nannyamba nti emmotoka yali aziteekeddewo engabo ne zitantuukako ne neekaka nenva mu luguudo nenzira ebbali era abooluganda olunaku olwo saakola naddayo ewaffe nali nkyabeera wa maama wange naddayo ne mugamba maama nfunyemu embeera gye sitegeera etali ya bulijjo namugamba kidinize ze ziri layikiri okuba nga ziri n'ekikyamu kyekiviiriddeko puresha y'okulinnya ne ŋŋamba kyekyo abooluganda mwenna abatulaba nze muzeeyi wange yafa puresha yafa kidini ebintu bimeka bibiri ate nekyasingira ddala okubeera ekibi obulwadde babuzuula mu mwezi gwa kusatu nange ni mu mwezi gwa kusatu nafa mu mwezi gw'okutaano yalwalira emyezi emeka ebiri gyokka kati obwongo setaani n'akimpa mangu ngenda ogwokutaano sigusukka omanyi bino bikapa ebibika bye bagamba obibuka emiyaayo emiyaayo gyajja ewaka ne gikaabira ddala nga omanye omuyaayo gukuba omulanga kati ekyo bwe kyatuukawo ne ŋŋamba negamba mukama toola omwoyo gwo omutwale ekirala kye mbadde neerabidde bagamba oli omusajja ebyo ebintu ebyo biragula akubuulira nekyowalidde agamayembe ago we baggalawo oyo ow'okuggalawo alagula balagula nze yandagirira ewange nga simulagiridde wajenva nambulira ne sente ze nalese mu saati yange ku kasumaali nagamba walese emitwalo 7 weegiri tugiraba nkakase nti batuufu era mazima nga nagireseeyo ng'era weegiri ekyo kyo bakikola kyova olaba bayibuli etugamba nti omuntu yenna ne bw'ali kulagulanga atya n'akubuulira bye walidde ne byogenda okukola naye n'akugamba tusinze Katonda omulala atali ono omugaananga kati okulagula setaani alagula kati ŋŋenda n'eddagala erya puresha tebampaako ku ddagala lya nsigo ekyo nkibuulira bonna abatulaba simirangako ku ddagala lya nsigo empekeeze za puresha nzimira waliwo ebintu bingi bye baŋŋaanye tolya kino ng'omunnyo siguli omusajja yali amanyidde okulya omunnyo sirya munnyo njagala nnyo ekikalaayi ekyo ekikalaayi bakiŋŋaanye tebakusiikira ng'omusajja omuvubuka ow'emyaka 26 ebiseera ebyo ndya butula ne ŋŋamba naye mukama ojjukira nti naye atudde obulokozi era ndi mulokole nkusabayo emyaka ekintu ekyo kinkwatako nnyo kiina engeri gye kindeetamu emotions ne mugamba mukama nkusabayo emyaka 33 egyo bw'ogimpa ngenda kuba nkuweereza buweereza Okay, mwenna abali ku mukutu guno gwa Unique Media mbaniriza nnyo mbagamba mwebale okubeera nga mutulaba mwebale kubanga muteekako data wammwe n'okwata essimu yo n'okwata laptop yo n'okwata tab yeeyo ngo wonna wooli ku wifi oba oli ku kine n'otwala obudde bwo okulaba nga olaba omukutu guno gwa Unique Media. Omukutu guno tojja kusangako beeyambula, tojja kusangako beevuma, tojja kusangako batyoboola muntu yenna. Omukutu guno twaguteekawo okulaba nga tukola ebyo ebiweesa Mukama ekitiibwa. Naye ebiseera ebisinga olumu kale muba mu lutalo olw'okulwana bino okusayida eno eya Katonda olumu weesanga mulina gwe mukoonyeemu naye muba temumukoonye lwa nsonga nti temumwagala, olumu mukoonako okulaba mu mbeera ey'okulaba nti akyuka. Kyolaba nkiddamu
nti buli abajja ku channel eno nze kennyini oba naye abalala bendeeta bonna tekuli malayika, ffenna tuli bantu benkyazizza oba bazze okusomesa, baba balina ekyamakulu oba oliawo mukama kyatadde mu bulamu bwabwe. Abalala baba balina obujulizi oba oliawo nga weetaaga obbuwulira, oba ggwe tobwetaaga sinakindi waliyo eyo omuntu oba oliawo eyeetaaga okuba nga awulira obujulizi obwo muzzeemu essuubi, oba oliawo situation gy'alimu, oba oliawo ebigambo ebyogerwa nga byeetaaga okuwulira okulaba nga akyusa obulamu. Samike ge mannya gange, Roland ku kamera yaliko. Waliwo yambuuza Wafula yaddawa. Wafula gy'ali naye nga alina byakwasaganya right now, naye nga gy'ali abaagala nnyo, abaagalira ddala. Ntumirako mwenna abakaatinga obuntu buno n'obusanga ku TikTok n'obusanga ku yonna nga siggwa busaze. Mbasaamu ekitiibwa era ne mbagamba mbaagala nnyo because nze siyisaamu channel yonna maaso. Gweokwata n'oteeka ku TikTok account ne kuba kuliko abantu 2, 3, 4 message eyo baba bajja kugiraba. JS Medical Hubs yeyo eriwo okukujjanjaba. Kintu kyonna ekikwatagana olinamu sukaali, pressure nezina accident okusingira ddala bazikolerako ddala. Nti simanyi ofunye accident n'ofuna enkovu zino ezizimba bazitereeza, sikini neddawo, olina enkovu eyazimba sikini babijjako, bino ebibeera ku matu olumu ezirako kyazimba buzimbi, sikini nebanga eddawo bulungi nnyo. Mukubire okweza ennamba zolabako JS Medical Hubs, then ate ojja kubeera nga ofuna kyoyagala. Musajja mulokole, genda akujjanjabe, tusabe mukama akubeere nga akuwonya. Oyo yenna ayagala okubaako message gy'ayagala okuleeta ku Unique Media, oba bujulizi oba ki, nsaba mukube ku nnamba eno 0789 778 646 0789 778 646. Oyo naagala okukyalako wano Unique Media okubaako obubaka bw'oleeta oba bw'ogamba eggwanga ng'okakasa nti si bwa kifere, kubanga era bwe bwa kifere tujja butegeera. Si buli akuba essimu nti tumuleeterawo buleetezi, nedda. Kale olunaku olwaleero nyina muvubuka nyina omwami yatunoonyako ng'ayina obujulizi bw'ayagala okubeera ng'agamba abantu ba Katonda, njala tubuwulirize bulungi, naye nga tetunaakubutandika ngenda muwa omukisa abeere nga yeeyanjula ababuuzeeko then tutandikira awo. Sebo banjiso kamayibazo aweebwa ekitiibwa Yesu. Babuuzeeko. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Mbalamusizzaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Neebaza Mukama Katonda omulungi ow'ekisa kubanga ŋŋanyizza okutuukiriza obweyamo bwe nakola mu maaso ge era n'ekigambo kye yandagira Omwoyo Omutukuvu. Amannya gange yenze Ssennyonjo Christopher Yobu. Olw'ekisa kya Katonda ndi musajja mulokole era nga ndi musumba mu kkanisa yaffe. Ekkanisa gye nvaamu bagiyita Ttendo lya Yesu, esangibwa ku luguudo lw'Entebe okyamira Kawuku n'ogenda ku kyalo bakiyita Bukasa. Omusumba wange omukulu ye mukyala Musumba Catherine Nalongo, nga nze amuddirira naye nga waliwo n'abaweereza bangi nnyo eyo gye tusiŋŋaana. Olw'ekisa kya Katonda era ndi musajja mukubi wa muziki gwa Mukama, gospel music. Oli muyimbi? Ndi musajja muyimbi. Ntebe egamba ki? Ntebe mulungi talina buzibu. Manyi tubeegomba mwabeera Ntebe.
munaye ekisa kya Katonda poloti zikyaliyo sabikezi sobola essebo tewali kitasoboka muli ku luguudo olufuluma Uganda poloti zikyaliko mukama bw'aba akusobozeseza tasobola gaana asobola ogikuwa nawe n'ofuuka munnantebe ate nno munaye bw'ogiraba awo ku luddugavu toyinza kulowooza nti emabbali eyo waliyo abalinga ffe ewaffe waliyo abali mu kyalo ebyaddala waliwo abaana abamu abakulira ddala n'atuuka paka P7 nga tatuukangako kajjansi naye ng'ali mu ntebe ya ng'ali mu ntebe mbadde manya abeeyo entebe omukubwa nfuufu amasanze tegavaako muli bulungi muganda wange gavaako n'enfuufu ekyaliyo naye genze bagikendeeza mpola mpola kale ati mu Christopher wandi muganda wange kankuyite Pastor Christopher kuboganda Omusumba jalnyowa abantu ebitiibwa byabwe Omusumba Christopher wandi muganda wange obujulizi bw'oyagala okutuwa bulimu ebintu bingi kubanga wabutuyitiddemukko simanyi ogenda butandikira naye nga tonnaba kubutandika njala sooka kubuuza oge oli mulokole wazaliwa oli mulokole nazaalibwa siri mulokole nazaalibwa omwami n'omukyala nga bakristaayo ddala nga bafumbo bampeta kristaayo be ba Catholic ano ba Anglican baawukanirawa history waabwe tomumanyi oba ba Anglican anti kale kyeŋŋamba briefly nga tubigenzeemu abakatholiki bakola ki Anglican bye batakola kati abangirikaani tebambala musaalaba tebambala mudaali ndowooza awo nnyinnyonnyodde bulungi bawasa balevulandi bawasa ne babishopu baabwe bawasa abeeno tebawasa abakatuliki tebawasa kale nkufunye bulungi weewaawo kati obujulizi butandika ddi butandika oyita mu mbeera mukama gye yakuwonya mwaka ki era bitandika bitya neyanziza nnyo muganda wange ekyamazima nga bwe njogedde nti nazaalibwa mu maka nga g'abakristaayo ddala nno era ng'amaka ago nakula nga kitaffe ne maama waffe tebalinaayo ssabo gye baali batututte tugendangako mu ssabo twali tetugendangako mu ssabo era sisobola kuwaayiriza taata wange oba maama wange nti yantwalako mu ssabo baali bakristaayo ddala aba Church of Uganda naye wenjogereraye muzeeyi wange taliiwo naye maama wange waali ekitala awo mama mutumiddeko gyali mukadde nansuuga Aneti nange mutumiddeko kakati baganda bange mwenna abampuliriza tujja wano eno tubeeko ne bye tugabana nammwe omuntu ayigemu ali mu mbeera eyagume akkirize nti mukama Katonda ekintu ne bwe kiba kimaze emyaka emeka kituuka ekiseera ne kikola ki ne kiggwa kubanga okubonaabona kwa Isirayiri mu Misiri kwatwalira ddala emyaka 5 mu emeka naye kwatuuka ekiseera nako ne kukola ki ne kukoma ne lusigala mu ngero nga banyumyako binyumya kakati nange ndi wano okutuukiriza mukama kye yaŋŋamba kubanga nakola obweyamo mu maaso awo nja kuba mbubannyonnyola nina obweyamo ne mukama Katonda wange obw'okumuweereza obw'okumujuliranga yonna buli wamu nja kutuuka olw'ekisa kya Katonda so yenna abadde alina byakola atuweeyo eddakiika tugende maaso atuwe essaawa era weewaawo era nsaba agoberere bulungi nnyo obujulizi buno bulina we bugenda omumuteeka olw'ekisa kya Katonda kakati geego mu bufunze nzaalibwa kitala Galuga ku Entebbe Road maama wange waali era ekyo ekyalo kwe nakulira abali ku luguudo lw'Entebbe mwenna mbatumiddeko abatannalokoka mulokoke nze nalokoka kakati nakula paka awo kubanga nazaalibwa mu mwaka gwa 1991 era nakula okuva mu bbanga eryo okuva obuto bwange ng'obulamu butambula bulungi ng'ewakati wali ssente naye yo si ensonga bangi nnyo abatalina ssente naye ng'obulamu bukola ki butambula tebulina waluma
naye olamu sente teziriiwo naye era n'omubwavu temuliiyo kati muli awo basic needs weeziri. Yes. Naye olunaku lwali lumu olwandeetera okumanya ebintu ebifa mu nsi. Omanye ebintu bingi nnyo ebifa mu nsi nga tobimanyi kubanga biba tebikuliiko. Era oba tolina nsonga lwaki oba obyetaaga oba obinoonyerezaako. Kaakati okuva obuto bwange okuva ku mwaka gwa 1991 lwe natonya ku nsi kuno paka mu mwaka gwa 2013 omwezi gwali gwa kutaano ennaku z'omwezi zaali 2 lwe natandika okulaba setaani kyeki ebyaddala ne Katonda kyeki ebyaddala mbulamu bw'ensi eno. Setaani nali mpulira muwulire naye okuva ku olwo olunaku lwe natandika okumanya nti kino ekintu nakyo mu nsi gye kiri era kiruma kitya. Abooluganda emboozi gye mbanyumiza lwali lunaku lwero lwennyini ng'ennaku z'omwezi zaali 2 mwezi gwa kutaano omwaka 2013. Nava ewaka nga ngenze kuyiiya bulamu kusoma kulinayo kwakoma olugendo lw'obulamu ng'omusajja ne butandikira awo era omulimu nali nguyina nga ngenda kukola. Naye bwe nava ekitala ne ntuuka e Kawuku nsale ekkubo nzira eri sayidi ngende nkole Ntebe Road. Ku Entebbe Road wennyini e Kawuku awo waliwo amafuta agali awo petrol station eri awo. Mba nsala ekkubo eryo ebigere byange ne byesiba omutima gwange ekifuba kyange ne kitandika ozitoowererwa ne nfuna embeera gye siwulirangako mu bulamu bwange. Ebigere ne byesiba mu luguudo naye mukama n'annyamba nti emmotoka yali aziteekeddewo engabo ne zitantuukako ne neekaka ne nva mu luguudo ne nzira ebbali. Era abooluganda olunaku olwo saakola naddayo ewaffe nali nkyabeera wa maama wange. Naddayo ne mugamba maama nfunyemu embeera gye sitegeera etali ya bulijjo. Era bamaama bonna mbatumiddeko kubanga byonna ebitusobera mu nsi muno betuddukirako. Ate nga tuteeka kuddukira gye muli kuba mu abaatuleeta ku nsi mu abaatuleeta ku nsi kubanga taata azaala bamuzaalira naye taata asobola okwegaana naye kizibu maama kwegaana mwana we. Era osanga maama yeegaanye omwana ate kati naye aba kiralamu. Kuba obujulizi bubaawo bwonna nti omwana ono yavudde mu ggwe. Naye omusajja tolinawo okakasa nti omwana oyo yavudde mu ggwe. Tumala genda eyo DNA. Mboozi ewanvuwa. Kaakati banensi balwiseewo bwe ntuuka eka maama wange munnyonnyolamu abitunulamu tabitegeera. Tutandika olugendo okunoonyaawo n'akubirako sisita wange. Olwo otereddemu tewali okutegeera nodda ebbali n'otuuka ewaka. Olwo nga kitereddemu oba okyawulira nga we wawulira mu maka? Nawulira nga ennyingo zino tezitambula nga bwe zaali zirina kubeera ng'amaanyi gagenda geesala. Ate nga ne wano mu kifuba mpulira nga sissa ng'omukka noonya munoonye. Kaakati n'enzirayo ewaka maama wange n'akubirako ku basisita bange n'abannyonnyolamu muto waabwe kyabadde ne bannona ne bantwala mu ddwaliro. Ne basooka banceekinga kiki musujja ne bakebera ebyo byonna ebisookerwako typhoid kiki ekiyinza okuleetera omuntu obutassa bulungi. Ne bakebera byonna nga biri bulungi. Nenze nga mbagamba banaye mpulira kusikola ki sissa omukka teguyingira. Era mu ddwaliro nasulayo kuba sisita wange nkutumiddeko mwannyinaze yagenda Australia kati gyayiiza obulamu. Yalina kiriniki ng'eri nateeta awo. Nansuzaawo nga neekebejja enkeera nantwala emulago ne baddamu ne bakebera. Ne basanga ng'ekikyuseewo kimu kyokka nga puleesa erinnyeko waggulu okusinziira nga ku nnomo. Okitegedde bulungi. Kaakati ne bukyera olunaku olulala ne wabaawo eyaleeta amagezi n'amugamba buno obulwadde buno bwe buba buganye mu byuma eby'abazungu wateekwa okubaawo ensonga endala. Si bwa ddwaliro lino ery'abazungu. Kaakati munnange nga bansitula musajja ali awo kitenda awo era ku luguudo lw'Entebbe. Nkusabira nnyo olokoke muganda wange oli taata mulamba naye
mu bonna benagendamu oyo yekka gwe nsinga okusabira okulokoka kubanga yadde musawo muganda wa kinnansi mulogo naye wakiri yalinamu omutima gw'obuzadde ku balala bonna be nayitamu. So baganda baffe abatulaba kaakati nga bantwala eyo ntuuka ku nnyumba ey'akasubi enneetooloovu bazadde bange bazadde bo tebantwalangayo. Kati maama wange of course bamubuuliramu nti kati eno biganye tumutwala eno nga talina kyakukola tasobola kufiirwa mwana. Kaakati bwe bantwalayo ate jjukira omuntu ono aleeta amagezi ago aba ne byakuwa aba n'emboozi nabo baba n'obujulizi bwabwe nange nagendayo ebyo bwe bityo onoofiirwa omwana onootunula butunuzi biki nga tugenda nga tuyingira nasanga wakozeeko wati ng'abantu gye bali abantu nga bajjudde nga n'abalala bali ku layini awo wabweru basimbye layini baali abantu nga 65 mu kubala abalamu be nasangawo nga batudde balinze omukulu gy'ali munda wayingira omu si kuba owulira ebyama bya munno kaakati bayingira natuuka ndi bubi ndike ecupa wano cupa yange nagenda nayo eyambeko ntuuka munda bampisaawo balaba omuyi era okusanga si kulungi bampisaawo abalala bonna bali ku layini nabayisa balaba omuyi azze. Kaakati ntuuka munda ndaba omusajja gwe sirabangako olubugo kweruli n'eddiba lyengo ali enanisi neŋŋamba kaakati mpedde naye ebyo byonna mukama yali abimanyi. Bwe nnyingira munda omwo tubeeramu ayise bye bayita atandika okunkolako nampa ekitanda kya wiiki ezi osese muganda wange kyekugamba kyekyo bagaba ebitanda n'ebyaddala omusamize asiiba ng'omulokole bw'asiiba ebyaddala nga bineno n'abalokole bwe beewaayo n'agamba nti nsiibye amazzi n'emmere n'omwami sijja kubeera naye oba mukyala wange sijja kubeera naye neewaddeyo byonna babikola nabiraba wiiki 2 ze yampa okumalaawo nalaba ebintu bingi bye nali siraba nga ndaba ndi mu nsi gye siwuliranga nako nalaba ebintu bingi. Olakugamba olina buzibu ki obukuweesa ekitanda ewiiki 2? Kati bwe yantunuulira n'agamba ggwe embeera mw'oli waliwo eyakuwonzeeyo yakola ki afuna obugagga ekyo kye yaŋŋamba ndi muwonge kati mpeereddwayo era nantunuulira n'aŋŋamba baba kutwala mulago ne bakwongerayo wiiki emu obadde ogenda kufa ate awo nanteekamu akatengo ne kankwata ne ŋŋamba wiiki emu yokka nja kuba nfudde yampa wiiki 2 naye yaŋŋamba baba kunnyongerayo wiiki emulago nali mpedde. Kati kambuuze wadde wali mulwadde onansonyiwa nensubira wabiraba yesebo waba wafaanana watya? Kati oli omusajja nze namwewuunya abantu abo ba mirundi ebiri eriyo abakola ngo ekitangalamu ekiri munda eriyo abaggalirayo ddala nga tolina kyolaba n'ekimu owulira buulizi ddoboozi. Kati ono gye nagenda ye yali aggulawo kati era mu nkola yaabwe yeetwala nga yeye mutuufu kubanga abikola misana. N'ekirala ekyasinga okunneewuunyisa omwami oli ringitooni ye oyo omusajja omusawo muganda yaliko oluyimba lwa Judith babiri esobola si kulimba njogera mazima Musumba kulisogera kunzita si kulimba bali abasajja balina engeri gye basiigako ekintu kyabwe era ye bw'otuuka ali ewa kunnyonnyola bino bikole bya Kayisaali n'ebya Katonda bikole era bina olw'Essande nga wabawo abalala bagenda ne basaba era naye sapule ye yamulimu wano nga ne ringitooni luyimba lwa Judith babiri olugamba nzijjukira oba olutegeera olwo olwo lwennyini nga lwe luvuga kati kwe gamba ne bobeera munnaddiini nga muli ogamba omusajja ono mutuufu olaba oluyimba lwa Judith babiri lwe luli yayinamu nzijjukira mu bulumi nga lwe luyimba oluvuga muli naye ng'azinyeenya yali anyeenya naye okusinga yalina
emyoyo gye emizimu egyamutuulangako nga yeetanyeenya kuba ba mirundi mingi eriyo abanyeenya ne bayiwaawo ye yali kasita ayambala ng'omuzimu gumukkako ng'atandika okulaba olwo nga muwaddeyo bye bayita ebigali butereevu kati bwe twatuuka ye ekigali ekisookerwako nga bw'onoogenda ku kkooti n'ogamba zino ze zisookerwako nga tannakukolako walina okusooka okuteekawo 5,000 awo ezo ze zisookerwako ezo n'alyoka atandika ensonga yo bagiyita mpaabi bagiyita mpaabi yeesookawo awo kaakati era yatusalira yagamba wiiki ezo 2 ze mugenda okumala wano nga nzijanjaba omwana ono yasaba emitwalo gyali 17 n'asabirako embuzi n'asabirako n'enjiibwa 2 enjiibwa ezi 2 enjiibwa 2 n'embuzi emu ne 17 olwo muli ani naani kati ndi awo mukadde yazzeeyo ewaka niwo ne sisita wange mukadde naye twamala najja ndabeko kati mwajja ggwe mukadde ne sisita yes ani yabalagirira ye teyajjirako yatulagirira teyajjirako okay kati olwo mukadde addayo musigala ggwe ne sisita nsigala ne sisita bampadde ekitanda omulwadde alina obeerako omujjanjabi omulwadde abeerako omujjanjabi olwo bakugambye bakusigala mulago wiikeegi mbamufu ekyamazima sibalwise eyo bwe nazimalaako wiiki ezo ekintu ekyo kyagenda era bwe kyagenda naddayo n'enkola emirimu gyange naye waayita wiiki zaali ezi 3 zokka ne kikomawo nga kisinga nga ne bwe kyali sooka olindeko tonzirusa wiiki zino 2 esewo treatment kigye baali bakuwa yakuwanga eddagala eddagala libeerawo obukosi babeera ne bye mu nsiko ne babikubikkamu oluusi ebirala bakusalaasala ne bakuteekamu lwakuba mukama yannyamba nze bwe nalokoka n'abiziba obugirita bwonna yesu yabuggyako naye nga basic treatment gye bakuwa kuyengera ddagala eryo nomunyoonywa erimu ne bakuyo bakiyita okwoteza then n'okusalaasala bakusala ne likuyingiramu munda kati wiiki 2 zibaawo ebyaddala owona ebyaddala kino ekyali mu kifuba kikola kitya kigenda ntereera era waddayo ewaka nga naddayo ewaka era ne bansanyukira ne bansalira ne ku nkoko n'endyako omulwadde awonya akomyewo kati wayita wiiki zaali ezi 3 zokka ne kikomawo nga kisinga ne bwe kyabadde olwo kikusanga wa ku mulimu kyansanga era ku mulimu ne mpulira embeera ng'ekoze eki ekomyewo era n'enzirayo ewaka era ne tutambula kati embeera eyo owooluganda atulaba okuva mu 2013 paka mu 2018 yali mbeera ya masabo kuba twatuuka ekiseera ne banzizaayo we nawonedde ku luli akaseera ne katuuka omusajja oyo yennyini n'angamba ku luno nkwagala nnyo oli mwana muwombeefu bwe nkutunulira olina mwana muto nkufaako saagala ofe kati naye ekyamazima nina gye ndaga n'abaako gye yagenda ewoyo amusingako aleeteyo ku by'amaanyi ebisinga ku bibye asobole okuntaasa nga ye amaanyi gamuyiize nga ye alaba ku kiri kye yajjanjaba ate kino kisinga ku kiri kaakati bwe yagenda nadda nangamba mwana wange nkubuulire bwe nkuteekako eddagala lino ne ligaana nja kuba sirina kirala kye nnyinza kukolera naye ng'ekintu kinyiga sifa siri bulungi n'ekyaye namanyira ogenda n'enkola n'embeeramu n'akasente sikyakola ndi awo obulamu tebutegeerekeka ng'obulamu tebutegeerekeka kaakati nenvaayo awo akaseera ne katuuka n'abo bennyini abaali banfaako abanzijanjaba basisita bange ne bankoowa ng'abantu omuntu atuuka ekiseera n'akukoowa n'osigala wa maama kuba ye tayinza kuvaamu paka ku lunaku olusembayo ate era bw'oba olabye ne bayibuli eyo
etulago ly'omusajja yali ku kidiba. Bayibuli egamba nti Yesu oyamusangira omusajja agamba sirina nsuula mu kidiba kino. Tulwaki omuntu atalina muntu amusuula mu kidiba aba mulwadde nnyo, aba tasobola kubanga ye yejje waka ne yeereeta. Kitegeeza waliwo abaamuleeta ne batuuka ekiseera ne bakola ki ne bakoowa. Batuuka ekiseera ne bakoowa ng'abantu era omuntu omukaabira ennyo for example ebizibu ayinza okuyamba ogusooka ogwokubiri n'ogwokusatu ogwokuna waddamu olaba essimu yo tekwatibwa. Kyekyo kyennyini twatondebwa tutyo ng'emazima era omuntu akubeererawo ennyo naye buli w'okuba respondinga ne waba talina n'akuddamu bulungi ne waba taakuyambe oyo aba muntu wo nnyo mazima. Era bonna abalina emitima emirungi bwe gityo mukama abongere bawangaalire ddala. Kati omukulu aleeta eddagala okuva eriyo yamusiwa. Omukulu alireeta alinteekamu liweweezaakokko yakuwa ekitanda yoyo yennyini era yakuwa kolo teyampa kitanda yangamba mazima nanga bwe naalireeta lino ne ndikuteekako ne ligaana nja kuba sirina magezi malala. Alireeta yalisala wano mu kifuba wano bwe wati n'ateeka wakati n'aliteekawo nempanga alinga atereera naye nga kikyanyiga nga kinyiga naye kyampamukko ku bbanga nga nsobola okukola kwegamba eddagala naliryako buli kaseera naddangayo nennona eriweweeza naye ng'ekintu tekigenda okuva 2013 2014 2015 16 17 18 newa mazima wakati awo natuuka ekiseera ne ngamba ono alabika takyakola yanafuwa kanoonyeyo ku mulala. Waliwo omusajja gwe gwe yooli yonna sijja kwogera mannya naye wankola bubi nnyo yankola bubi nnyo. Kati eyo gye nagenda naddamu nenkola abawuliriza bayinza okyetaaga abalabi. Natuuka ekiseera nga nsobola okukolayo kasente naye nga nkola n'obulumi naye nga nkola ng'omusajja bw'abeera. Eddagala obeera nalyo erimu lyakwesiiga bw'oweweeramu n'ogenda okyapa bw'otyo. Kati ntuuka ekiseera mpezaawo ko kasente ngamba ono alayika muki munafu kanenenoonyeza omulala ngenda omusajja nga ye bw'otuuka ewuwe aggalawo essaba erirye aggalawo. Jjukira oli ye yali taggalawo emiryango osigala ogiraba naye nga bw'otuuka ewuwe ono aggalawo essabo libeera likutta akazikiza. Abantu boogera owulira n'owulira emboozi nogamba wayinja kugendayo n'otuukayo nabo bawa obujulizi oba obulimba. Kati ntuukayo ow'omusajja musangawo ali awo enjala emuluma naye kali tannakwasaayo tannategulayo muntu n'omu. Ntuukayo ewuwe omukulu nga ngamba nze byonna okujjanjaba paka okuwona njagala mutwalo gutya teweewuunyiza nga gamaze njagala mutwalo naye nga mutwalo ngusobola nayise nagwo gwa gumu gwokka gwe yasooka okunsaba nga munnyonnyodde embeera yonna nangamba abo banafu abo abaggulawo bwe bati banafu naye nze kino kyenkutwalako waakiri nange nfiiramu naye ovaayo owonye nga nkwata kitwalo kyange nkimuwa. Amasimu gonna mugajjako ne mugaleka wabweru toyingira na ssimu naggalawo alindako abantu ne baweranga 9 abo kuyingira mundebanga baasi takkolako wekka bw'omusangawo yekka ojjanga gwasooseewo egasooka otuulaawo olindeyokko ku balala kabanga ka takisi. Kati bwe kawera tuwezeewo nga 9 n'abalamu gumu gy'emitwalo 9 nagamwe muyingire ne tuyingira naggalawo masimu tugalese bweru ng'anyeenya bye yanyeenya nga setaani akka ebyaddala ebya siriyasi lwakuba twali tetulaba. Setaani oyo mubi asooka kuteekako muntu ntiisa basooka kuteekako ntiisa
Kakati tuyingidde munda ayisizaamu agambye banaye gwe ng'oli bubi ye nga bwe nkutunulira tolina na musayi gukuweddemu agamba nze kennyini antiisatiisa nteeka mu mbeera ngamba banaye ngenda kuggwamu omusaayi nfe nagamba omutwalo wagutuwadde nembaga omutwalo nagutaddemu naga naye embeera yeeno ffe tukolera mutwalo naye ebikozesebwa gwakola ki gwabireeta olina gy'oyiza okujja embuzi ogireete ebintu ebimu bye batuma tebitegeerekeka alina ekintu ekirala kye yantuma nenkibuuza nga no mu Uganda tekiriimu nagamba ekyo bwe kikulema genda oleete ki ssente ffe tukikuleetere n'abimbaliramu nga birimu 2 era still nengattagattamu nga ndaba 2 ku lw'obulamu bwange njaziwa nga nziwaayo wiiki eggwako sikyukako ninga bwendi kati nzirayo omulundi ogula mugamba munaye nga sikyukako nagamba kaakati nange kangende neewola amaanyi ewalala ebintu byo byaki byamaanyi naye ogenda kuddamu okole ki osasule omutwalo oguddamu neziri oziddamu abooluganda ne bigaana neŋŋamba kati natambulira mu mbeera eyo ezo baazirya naye singa nali sinnalokoka sandi musonyiye naye nasonyiwa olw'okuba nalokoka namusonyiwa kakati oyo muddukako ekirala kye mbadde neerabidde bagamba oli omusajja ebyo ebintu ebyo biragula akubuulira nekyewalidde agamayembe ago we baggalawo oyo ow'okuggalawo alagula balagula nze yandagirira ewange nga simulagiridde wajenva nambulira ne ssente ze nalese mu ssaati yange ku kasumaali nagamba walese emitwalo 7 weegiri tugiraba nkakase nti batuufu era mazima nga nagireseeyo ng'era weegiri ekyo kyo bakikola kyovula Bayibuli etugamba nti omuntu yenna ne bwali kulagulanga atya n'akubuulira bye walidde ne byogenda okukola naye n'akugamba tusinze Katonda omulala atali ono omugaananga kati okulagula setaani alagula ebyaddala ebya serious kyokka tulinawo abalokole nga y'omusumba kasita abanga mulaguza alagula ebituufu olwo takwatibwako nedda era womwogerako gwafuuka omubi setaani talumba kirabo kya muntu akimulekera naye ffe batugamba tutunuulire ebibala by'omuntu bwe mmaze okulagula kiki kyenzizizzaako eyo y'ensonga enkulu bwe nkulagudde nkubuulidde bwakabaka bwa Katonda oba bwe nkulagudde nkugambye empaayo 5 wano eyo y'ensonga enkulu noŋŋaane kati njo kyayabiri ensonga eggwe ensonga tugimalirize takola atyo esi y'enkola ya Katonda ulagudde naye ojjagenda ali ewa kashiya ebbaasa akwebbaasa ojjateekamu 2 Katonda akole eyo mukama ekyo kikyamu kaakati munnaye neekyanga nange ngamba siina 2 malala wengajja nakuwa ssente nagamba ekiri kutuukako mwana gwe oli kiraba kati ebiseera ebyo neneekyawo olwolwedde waŋŋambye edda wiiki emu nja kuba nfudde kati kanfe lumu munange nesifa namala mu mbeera ey'okunyigirizibwa nentambula nga buli we bandagirira bwe mba nzirinamu gye ŋŋenda kwegamba nenkolerera abasawo abaganda nempulira ekiseera nga nkoze eki nga nkooyo jjukira nesigalako bw'omu tekyali mulala yenna akola ki anteekamu mukono kakati bwe waayita ekiseera ntambuza obulamu ntuusa ekiseera obulwadde mbumanyidde bwe binnuma bufudde bulwadde bwange bwe mba n'ekinsimbye eddagala erimu nga nange ntandise oddiiga ngulayo ngenda nenonogerayooko obumu nempeweeramuuko ekintu bw'okirwamu otuuka ekiseera n'okifuuka nange butereevu
Bayibuli ekugamba bulungi nnyo nti Musa yagenda okuvanga ku lusozi ng'amaaso ge gaaka nga n'abaana ba Isirayiri tebasobola gatunulamu. Kitegeeza yatuuka ekiseera ng'alinga Katonda yennyini ebyaddala. Kati n'omuntu bw'alwa n'omusamize ekintu ky'olina anakyofuuka. Eno singa ebadde enziro nga ndigyekulukuunyako ngenda ovaawo nga nange nga nfaanana nziro. Kati natuuka ekiseera nga bwobwo bwe bulamu bwe ndimu. Bwe kikusimba leero n'oleetako obugundi n'oyisaayisaako enkya n'ogenda n'oyiriba. Kati ntuuka ekiseera omwaka gwa 2018 okuva 2013 embeera weeri. Waliwo omuntu omu eyandagira n'angamba kyekityo amazima embeera eyo kati kyusaamu setaani tajja kuyamba. Nandagirira ekkanisa ya Pastor Bujingo ebiseera ebyo 2018 naye gendayo kuyingira kwa bwereere tebiringa byeno yingira osabe. Ebiseera ebyo nga sinnalokoka nga n'abalokole sibaagala ye ng'ombuulira otya enjiri nze ng'obamanyi naye nga tobaagala oŋŋamba ki ombuulira ki nga tosobola kumbuulira njiri. Nali muzibu wa kubuulira njiri era kyova olaba ebizibu bino bwe birumba omuwona w'omuntu bibeera n'ensonga. Bayibuli etugamba Mbaluumi nti ebibi n'ebirungi Mukama Katonda abikolera abatuukirivu ku lwa bulungi. Kati obulwadde obwo bwonna mu bubi bwabwo bwali bundeeta bulokozi. Obulumi bwe nayitamu Mukama yali annoonya kubanga ekyamazima nali mukakanyavu. Enjiri yokka ey'omumwa ku mumwa yali tesobola kundokola nze nganze. So kitegeeza olumu ebizibu bino tubiyitamu naye nga Mukama alina ensonga ze lwaki tubiyitamu. Mazima olumu ng'atwese tubiyitemu either tubiyigiremu oba alina wayagala atugusize nti gwe wayita mu bulwadde naye nga end point bulokozi. Ago ge mazima era twogera wano waliwo ali eyo nga bamubuulidde enjiri agaanyi ogikkiriza ey'emirembe paka Mukama wali kuteekako embeera ekuleeta mu kkanisa nga weeyagalidde nga ne transport wuwo bakubuulidde eby'emirembe bikoze bitya ogaanye okukkiriza. Kakati nange ekyo kyekyandika oluvannyuma lw'emyaka emeka 5 nyingira ekkanisa zino zonna. Kati ntuuka ekiseera njibala abalamu ne ngamba nyingira ntya ekkanisa. Ekkanisa no teri ku kyalo kyaffe teri ammanyi naye era nga nayo njitya ne ngamba omusajja ono atera okukola overnight. Ebyo byonna obirowoozaamu obadde ne bataliwo. Ekkanisa gye bakusindika teri ntebe. Ekkanisa teri ntebe. Kati zino ez'oku kyalo zonna nazitunulamu ne bangamba nenga ngamba nze omukristaayo bandabe nga nyingira ekkanisa y'abalokole ate bulijjo bambuulira enjiri mbajerega muleekaana mutuleekaanira tetwebaka. Ebyo byonna nga biri awo naye nga kaŋŋenda ewalako nga ŋŋenda yali overnight. Namalamu ebbanga mu kkanisa eyo okuva 2018 eya Pastor Bujingo House of Prayer. Olwo mwali twali tuvudde ku Baati Vale tuli Makerere. Yali Makerere 2018 babadde Makerere. Nyingiramu overnight njibeeramu njimaliriza wano story weesinga okunyumira. Olwayingira ekkanisa bwe nti emiryango gy'ekkanisa ekirwadde ekinnuma kyakoma awo ku miryango gy'ekkanisa bwe nti nga nyingira ne tusaba nga ne byensaba sibimanyi naye nga ndi mulamu. Abooluganda njogera amazima. Bayibuli egamba mu kitabo kya Zabbuli nti omujulirwa ow'obulimba talirema kufa. Bwe nyingira ekkanisa era saalokoka. Lindako wajja yonna gye wava ng'okyawulira okusero bakakubake. Yes. Nga towulira bulungi. Oyingira omulyango gwa church House of Prayer. Owulira ng'oteredde. Mpulira nteredde. Mpulira nzisa bulungi. Wonna wonna mu kusaba naliwo yadde bye nali nsaba saali nali sibitegeera. Ndaba basaba essaala mpanvu. Abalokole tusabe essaawa ya ssaawa nga 3
nze nasabye edda kitaffe ali mu ggulu nagimaze nenjidda namwe nebyenjagala byonna mbimalayo mu ddakiika egy'emu ebyandeese mu kkanisa nga byonna mbimazeeyo naye neŋŋuma kubanga ekkanisa nasanga ettendo nasanga abavubuka bali muli bazinira mukama endongo y'abalokole ogimanyi nga mweri ng'essanyu mweriri kaakati nkubuulira ki saavisi teggwa mbadde mirembe awo n'okuva we nayingidde nzira mu takisi z'Entebbe tugenda tuyingira paaka ajjukira ovene Makerere n'ogenda mu paaka ninyeeza Entebbe tuterera ku lw'Entebbe nzireeka obulwadde nga bwe bwabadde bunnuma olwava mu kkanisa ne buddamu ne butaddamu kuntulugunya nga bwe bwabadde naye nga mu kkanisa nabadde ki nabadde fayini nengamba naye mukama era wavaayo ofulumya ogamba mponye nafuluma ngamba ntwala bujulizi kangenda ngamba abantu wabula kyali mu ndowooza yange eri munda yange nga ngamba nti singa ngenda ne bansabira nempona nzireyo mu ddiini yange ne kabbiya kange nsigale nga nkola ki nga nkanywa bukristaayo tebagaana kabbiya obeera waddembe nnyo pata okuba ekibaala okuba teri ne bw'osangayo musumba mu bbaala kiboke oyinza n'omuwaamu oyinza n'omuwaamu noga mubuulizi bakwongeremu eccupa awo tekirina ttabbu kaakati tebabigaana kaakati nfuluma obulwadde bukola butya buddamu nga bwe bwabadde nzirayo neŋŋamba kati overnight eriddamu ddi ebeerewo mbeere bulungi nzireyo nsabeko mbeere bulungi kati ntandise okwagala kyaki ntegedde nti mukama akola ki alina amaanyi naye njagala okugamba omuntu yenna awuliriza abantu bangi nnyo abali mu kkanisa nga tebaagala kulokoka abooluganda Yesu yeebazibwe ng'omuntu ekkanisa emunyumira bunyumizi basisita batendereza n'asanyuka ettendo ne limunyumira alina ebimunyumira mukyaki ebimuleetayo n'okuwaayo n'awaayo naye nze mu bulamu bwange ebintu bibiri era ebindeetera obujulizi buno okubutambuza yonna ekisookera ddala amaanyi agali mu kigambo kwatula bulokozi n'amaanyi agali mu kigambo kukola bweyamo mu maaso ga Mukama ebintu ebyo bibiri amaanyi agalimu okwatula obulokozi n'amaanyi agalimu okweyama mu maaso ga Mukama n'oyimirirawo n'ogamba Mukama olimpa kino bw'ompa kino ngenda kukolera kino akiwulira ebintu ebyo bibiri era mbisomesa nnyo mu kkanisa yaffe era bangi nnyo abatutte enjiri eyo nabo ne bakolera kubanga nange kwentambulira kaakati ntuuka mbeerayo mu mbeera yange eri engeri gy'alina TV ne rediyo nga nteekateekakokko naye nga tekimala abooluganda eriyo ebizibu ebiggwera ku rediyo n'ebiggwera mu kyaki waliwo enjiri owulira ekizibu ekigenda ng'owedde enjiri ku TV ku rediyo oba ku YouTube kuno naye ne wabawo enjiri nga yeekwetaagisa kugenda mu kkanisa rediyo nnungi ne TV nnungi ez'enjiri naye okusinga kazikolera abo abasibe abali mu makomera agano ag'omubiri luzira kigo biki abo kabafune enjiri eyaawo ne bano abalwadde ng'ali ku kitanda tasobola kuvaawo because at the end of the day ebintu ebyo nga biteekebwawo era n'obuuza omusumba yenna alina TV oba radio yakugamba kuno omukutu gujja tuyamba kutuuka ku abo batasobola kujja mu kyaki kyekyo abalwadde bano abantu baffe musima tuli abali mukati for example Dubai mu kukola bali mu biyumba you know oli alina accident ali mu komera okitegeera kubanga luli bakolanga nnyozi outreach ezo ne bagamba tugenze mu komera lyegundi naye kati omuntu ajja n'amanya nja koyesa TV bagitege eno neno n'asindika ekigambo
naye kati wanife wosanga omulokole ng'akugamba ye asabira ku TV. Bangi nnyo oli nagamba n'omubuuza ani musumba onaga Beniini. Ng'omusumba we Beniini. Musumba we Beniini. Beniini omusumba we. Ya musumba. Oba ono omukulu ogwentera okwagala Joel Austin. Nagamba oyo musumba wange Joel Austin. Ali mu America, oli wano Uganda. Ye musumba wange era bwenteekako enjiri eyo nze nga saavisi yange ewedde. Muganda wange mwannyinaze, mukulu wange mama wange taata wange weerimba. Embeera ezimu tezijja kuvaawo paka ng'okuŋŋaanye mu kkanisa, ng'ofunye ekkanisa mwogenda n'okuŋŋaana. Kubanga ffenna Mukama atwagaza ebintu bya njawulo. Ffenna atwagaza ebintu bya njawulo. Kakati nzirayo eka obulwadde bukomawo buntulugunya mbeeraawo. Kati ne ntuuka ekiseera nga nasalawo buli overnight nina ogenda n'ensaba. Naye lw'ogenda owona. Buli lwe mbeerayo mba fine, buli lwe nfuluma mba bubi. Buli lwe ngenda okusaba mbeera bulungi, olufuluma kanisa mbeera bubi. Mukama n'ansaasira n'ankolera ebyamagero ebyo bisatu. Era omuntu yenna bw'abanga mupya mu kanisa y'abalokole, ekyo Mukama akikola. Asobola okuwaayo ebintu bisatu n'obimusaba n'omugamba nkolerayo ebyamagero bisatu nkakase nti obulokole buno ge maanyi ga Katonda. Awo na tonnalokoka. Awo na sinnalokoka. Omulimu banyongeza omusaala nga sibasabye. Ekyo Mukama yakikola. Naye ate nandekera ekirwadde ekinnuma. Namusaba ndagaako amaanyi go. Ne banyongeza omusaala ku mulimu nga sigusabye. Naye kino ekinnuma n'akola ki? N'akirekawo. Omugambye kulagako. Mugambye andageko ye n'alondawo ebyo byalaba. Kati ne banyongeza omusaala. Kyesaabagambye nga ntandika mu kulokoka wano eno najja nga nina omukyala era essaawa yonna embaga tugenda gikola tutukuze obufumbo bwaffe. Ekirala Mukama kye yatuwa omwana. Nze mukyala wange yali aluma olubuto nga buli waabeera olubuto luba lumuluma ng'era n'omwana tetusobola kumufuna. Naye Mukama n'atuwa omwana omulenzi. Ebyo byamagero bimeka? Bibiri. Byamaanyi nno. Naye ng'ate ekyandeeta mu kkanisa awonye tannakikola. Ng'ekyo tannakikwatako. Ekyo n'akikola. N'atokoma ku ekyo ne poloti n'enfuna. Naye era nga kino kikola kiki? Kigaanye. Ebyo byonna mbifuna ndi mu kkanisa. Mwaka guno atera okuggwako ŋŋaanya okwatula obulokozi. Essaala yange Mukama nga ntandise okuyiga okusabaasabamu. N'ettendo lino nga mbuukira ddala kati aleluya njikuba. Enjiri etandise okuyingira. N'engeri ekkanisa eyo gye bagamba basaba n'abalokole n'abatali balokole. Kati nze nga ntwalako paati eno yokka. Siri mulokole. Ey'abatali balokole. Naye tusabe tukuŋŋaane. Mwaka gwagenda ne guggwako. Tuyingira 2019. Ngera kyekimu oba mu church. Bwe mbeera mu church kino kyasigalawo. Naye ng'obulamu kati Mukama ayina engeri gye yakibalansinganga. Nga tekiŋŋaana kukola n'omukisa nga ngufuna. Nga akasente kakola kikajja. Nga ne mukyala wange ali bulungi. Nga weetuli. Naye nga ŋŋaanya okulokoka. Ng'ekiri mu nda yange era okumanya Mukama akebera emitima gy'abantu. Ng'ekiri mu nda yange nga ngamba kasita kantanda n'empona. Sidda mu kkanisa. Nzirayo mu ddiini yange. Sidda mu balokole. Nzirayo mu ddiini yange. Ne Mukama n'agamba tojja wona. Nja kukuumiramu. Bwe kiba kye kikuleeta mu kkanisa kakisigalewo. Kati nakaluba ku kigambo ky'okwatula obulokozi. Kakati tutambula tuyingira 2019 ekkanisa nagigenda mu 2018 tuyingira 2019 ne buva mu kiri nti kinsimba ne ntuuka ekiseera ne bantwala mu ddwaliro nga sisobola na kutambula. Bwe bantwala mu ddwaliro ku luli baakebera ne bibula. Ku luno baasanga pulessa eri waggulu nnyo. Ku luno mwannyinaze n'agamba nina okukyusa ekyuma ekikebera. Bwe yagenda nga bagenza otukebera mu kyuma
bampisa mu kyuma bankebera omusawo amuyita amuzza ebbali ne mmanya nti kati bino biri mu science biyingiddemu omuntu ebbali kebaziza omuntu ebbali siri bulungi kasita batandika okuzza omuntu ebbali omanye abantu abamu ekibatta kubeera awo wansi kakeeka ab'ekika ne bakuŋŋaana ne baga tumutwale ku kijja ng'owulira naye nkubuulire butanona nnyo transport tumutwale olwo omanya awo omanya nti kati bantwala kulinda ki okufa omanya kaweddemu kati bwe nabalaba nga badde ebbali omusawo bwe yantunuulira oli eyakebera ng'ali ne sisita wange n'akyusa n'olulimi tubadde twogera Luganda n'ayogera Oluzungu nga lukakalimuuko nneme okulutegeera naye nenkiwulira nakiwulira ekigambo kye yayogera namugamba kidini ze ziri layikiri okuba nga ziri n'ekikyamu kyekiviiriddeko puresha y'okulinnya neŋŋamba kyekyo abooluganda mwenna abatulaba nze muzeeyi wange yafa puresha yafa kidini ebintu bimeka bibiri ate nekyasingira ddala okubeera ekibi obulwadde babuzuula mu mwezi gwa kusatu nange ni mu mwezi gwa kusatu naafa mu mwezi gw'okutaano yalwalira emyezi emeka 2 gyokka kati obwongo setaani n'akimpa mangu ngenda ogwokutaano sigusukka nenkiteeka mu bulowoozo byange nkola ki ngenda naye bwe banzijanjabamu ka katinitini awo ebirowoozo ne bijja tuyingidde omwezi ogwokuna bwe naddayo mu kanisa eyo house of prayer ennaku z'omwezi tezisobola kuva mu mutwe gwange zaali ennaku z'omwezi 26 omwezi gwali gwakuna omwaka 2019 neŋŋamba kati mukama mpaddeyo omukisa nfunyemu ku maanyi agereeta ku kanisa leero kankole ki kandokoke nendokoka era bwe nalokoka ku lunaku olwo nayo yali overnight nenzirayo eka obulwadde bwatabukira ddala nemba nga sikyalina n'amaanyi gasobola kujja ku kanisa nembeera awo ne banzijanjaba akaseera ne katuuka nali mu ddwaliro erimu liri awo Kawuku neetwalayo nzekka kuba omulwadde wa puresha abeera n'ekitabo abeera nga mwana wa ssomero buli obulwadde bufuga bubi nnyo oba n'ekitabo kati nga bbaaga yange eyo eba inobeeramu ekitabo ne peeni ebaamu n'eddagala otambula nalyo oli wakupimwa buli kaseera buli kaseera oli wakupima era bawandiike leero ku makya yabadde bw'ati akawungeeza abadde bw'ati ebyo byobeeramu buli kaseera paka bw'olifa kaakati ntabukamuuko awo baganda bange bagenze kukola neetwala mu ddwaliro obeera oli wuwo kati mukama ansaasidde nzimbye ne Kawuku ewaka nvuddeyo kati gyendi ndiyo n'omukyala baganda bange bambeererangamu kaakati neetwala mu ddwaliro kuolwo eddwaliro liri Kawuku awo Doctors Clinic ntuukayo embeera etabuka pulesa zirinnya kino ekintu kisimba luli ngamba nengamba ate kati nenga mukama njagaza ki byonna mbikoze eki mbikoze kaakati ngenda nkubira mwannyinaze ali mu pate yalina pate gye yali mu bange pate nagiva waliwo omulala awo tubeera yabeera Kisubi kati nze mbeera Kawuku avuga akamotoka misinde ajja nsisinkanawo nambuuza ekibuuzo kimu nkutwalewa kuba kakati oli mu ddwaliro kati nkutwalewa nemugamba ntwalewa maama wange ekitala nga ngenda bantwala ekitala maama olwantunulako bw'ati alayika yakaaba munda ayi naye n'atayagala kundaga kati tuyingira ntuuka mu ddiiro sisita wange yajja ne mukwano gwe yali mulokole n'ansabiramu kaawo kati nenkwata bayibuli yange bweti biseera byonna nalina ya Luzungu nga sinayiga nagisoma njiira naye simanyimu na lunyiriri na lumu
nkwata bukwasi Bayibuli kakati embeera etabuka ansabirako awo bwe balabanga bitabuse amazima nali bubi sister wange nayitamu ne mukwano gwe ne bagenda ne bandekera maama kyobola ne baziza nnyo bamaama bonna ate nga ne ba sister oba ne baani abalala bakolako kye basobola tosobola kubanenya tosobola kubanenya bakola kyonna buli magezi ge balowoozaako baagakola mazima kukutwala eri balowooza kyekijja okuyamba byonna tabikola nti ayagala naye abikola ku lulwo obere bulungi kugenda kutwala bakebere organizing alaba ndoza zizitobako obuzibu yakikola yakutwala si yakusuza mu clinic olwasooka yonna otabuse so kati tusobola kuddawo ne tumunenya naye kiri kya buntu maama ekyo kyo ndi musajja naye nzikiriza okikiriza nti bamaama bokka be bayina sigaye nti tuli basajja babikola naye maama yabeera n'omwana we pakalasiti mu buli mbeera kizibu nnyo osanga maama nga yeegaanye omwana we ago ge mazima naye ffe abasajja tubikola tutabukako n'obulamu ne bwe kaba kakufaanana ennyindo ga kufaananya Siruganda lwala nnyo sesi wange ewaffe tulwala nnyo so tetusobola kudda netunenya sisita era tumwebaza kubanga osanga bye yakola ng'akuyambako okutaasa obulamu oba tewandituuse ku house of prayer bye yakola mu kilinika olwasookera ddala osanga wandibadde ogendera awo so bayitamu ng'abantu fe abantu batonebwa nga tukoowa maama yekka yatakoowa mwana we gwe wokaliza nti maama yekka yatakoowa mwana we maama wo nga yakuzaalira ddala oyinza okukola buli kimu naye nga buli wookola ekibi naawe kyomanyi kiswaza akola gwa kubuulirira nakubudaabuda nakutereeza alina essuubi ojja fuuka beta naye maama yennyini oyo senga wabaawo omwana omulala nga si wuwe si mu bubi kimu bibiri kimu yayanga lwaki tagenda ewaabwe kubanga oyo ye si yakola ki si yamuzaala owuwe gwazaala awambaatira buwambaatiza so kakati bayitamu nsigaza mukadde ewaka mu ddiiro kakati mukadde anteerawo mufaliso neebaka mpulira amagulu gaweddemu amaanyi kindi mu ndowooza obulwadde obwattataatawo bwe bukuluma yabuzuula mu gwakusatu n'afa mu gwokutaano nange mbuzudde gwakusatu ŋŋenda era bwe natuuka awo nabeerawo ssaawa ne ziwera 5 ziyingira 6 ogw'ekiro ndi awo mbuyaana naye kye nakola maama namugamba kola ki vaawo genda weebaka ndi bulungi nange negumye mga ndi bulungi naye nga ye alaba sirikola ki siri bulungi kakati butuuka ekiseera awo ssaawa awo nga 7 ogw'ekiro omanyi bino bikapa ebibika bye bagamba obibuga emiyaayo emiyaayu gyajja ewaka ne gikaabira ddala nga omanye omuyaayu gukuba omulanga n'okakasa kati ekyo bwe kyatuukawo ne ŋŋamba nengamba mukama toola omwoyo gwo omutwale olw'omukyala aliwa omukyala namulekayo kubanga twalina omwana ow'obulenzi kati omuwuliza buwuliza kakati 7 emiyaayu gikaaba bwe gikaaba maama wange mu kisenge n'avaayo yajja mu lukuubo bw'ati mpola mpola nga tataddeeko ttaala nezo nawulira ebigere nemugamba maama nkyali mulamu ddayo weebake naye nga nange mpulira ki ekyamazima nali bubi bulamu bwange sifunangako gye nali nsembereddemu kufa ng'olunaku olwo olunaku olwo nasemberera nnyo entaana kaakati ziyingira ssaawa 8-9 nzijukira ebirowoozo bimpa walokose wayatudde obulokozi amagezi lwe gajja lindako ekiro ekyo ebyayo bijja
mutima okkiriza nti kati yessaawa kituufu ngenda naye ogenda tonnatuusa gwakutaano wadde okimanyi nti muzeeyi yagenda mu gwakutaano bwe byakukubye edda okakasa bukakasa ogenda ebyayiwa ebijja bikaaba maama abiwulira avaayo mu kizikiza wadde munda okkiriza weegumya gamba maama ndyoke amagezi gajja ddi amagezi gajja okusanga munaana kitundu ajjukira nenzijukira naye atudde Yesu okubeera omulokozi wange mpola mpola awo nga simanyi nnyo nakusaba neŋŋamba naye mukama ojjukira nti naye atudde obulokozi era ndi mulokole nkusabayo emyaka ekintu ekyo kinkwatako nnyo kiina engeri gye kindeetamu emotions ne mugamba mukama nkusabayo emyaka 33 egyo bw'ogimpa ngenda kuba nkuweereza buweereza oba siddamu kukola oba ki kyekyajja ekigambo ekyo bwe kyava mu kamwa kange obulwadde bwasigalawo naye munda yange nawulira nga kino ekintuga mpulira kyo kikendeera kati nensigaza buno obuzungu pulessa eyo kubanga ninga kino mpulira kita n'ekifo ekirowoozo ky'okufa kigenda awo wempeera buli muntu yenna asabye ennyo mukama oba kino kyekibula ku bulamu obwo simanyi okoleyo obweyamu mu maaso ga mukama okoleyoko obweyamu kaakati njogera ebyo byonna obudde bukya ku makya sisita wange oli omusawo yajja misinde zagenda okubeera saa 12 ng'atuuse yakeera ku makya yajja n'omukyalo omusabi kuba yambuza nzije naki ne mugasinga omufunira omulokole yenna ne bwe kanaabeera kaana kato kanziseeko emikono koleki tusabe nali mu mbeera nga neetaaga omulokole yenna ne bwe yandibadde nga mulasita ng'asibye enviiri naye nga mulokole nandimukkiriza n'akola ki nanteekako emikono kye nasooka okugaana kwe kunzizaayo mu ssabo ekyo kyo kirowoozo kyayitawoko ekyo nagamba apaana ogaa toddayo kubanga kuva obuto yadde mu bukristaayo nayagala nnyo okugenda mu ggulu era yadde embe nali mu kristaayo eggulu nali ndirowoozaako nnyo era nga ndyagala kakati munaye bwe bukya ku makya sisita wange ajja n'omukyala musumba musabi bamuyita Samaria ekkanisa eri ku luguudo lw'emitiya naawo naye nga mwana w'omwoyo kuba emutundwe ajja asaba omukyala oyo bwe yansabirako nawulira bulungi nnyo nawulira nga nzizeemu amaanyi awo ne bankwata ne banzizaayoko mu ddwaliro ne mmalayoko wiiki nembeerayo ne mbagamba nteredde okukkiriza kugenda kukula mpulira mponye era bwe nava mu ddwaliro of course endwadde zino ez'enzungu tesobola kugenderawo kati ngenda n'eddagala erya pulessa tebampaako ku ddagala lya nsigo ekyo nkibuulira bonna abatulaba simirangako ku ddagala lya nsigo obulamu bwange bazizuula nti zaali zivudde mu sheepu yaazo nga zitandise okuzimba abamanyi ebya sayansi bakimanyi nti ensigo ezo kasita zitandika okufuna ekizibu blood pressure yesooka okulaga esayini eraga nti omuntu alina ekizibu n'ensigo kakati nvaayo mu ddwaliro nzirayo ewange obulwadde bunnuma naye ng'okukkiriza kuliki weekuli empeekeze za pressure nzimira waliwo ebintu bingi bye baŋŋaanye tolya kino ng'omunnyo siguli omusajja yali amanyidde okulya omunnyo sirya munnyo njagala nnyo ekikalaayi ekyo ekikalaayi bakiŋŋaanye tebakusiikira ng'omusajja omuvubuka ow'emyaka 26 ebiseera ebyo ndya butula ewaka oba tubazze okulaba bakuleetedde ebyokulya bakwano bo bakuleetedde ebyokulya ng'omulwadde bakuleetedde ebyokulya nnyama weeri omukyala nga afumba ennyama yaabwe n'omwana ne balya gwe n'ofuna katunkumazo n'emimmonde ewaka namalawo wiiki nnamba ng'okukkiriza kukula ng'era obulamu bugenda budda
naye nga nkyali mulwadde era okutambula kuno nga kuzibu. Kakati eky'omukisa omulungi awo waliwo omukyala musumba wange kati musumba Nalongo Catherine asumba ekkanisa gye bayita ttendo lya Yesu mwendi omusumba nange kanisa eri ku kyalo eyo gye mbeera ewa maama saddayo nadda wange era baali batambuza enjiri ku kyalo ddo tuddo nga bangwako. Waliwo sister awo neiba wange ekyengulu ye yabagamba mu kanisa nti emange waffe waliyo omulwadde nga nali ndi awo nga jambuuzo oyagala abantu okusabirako. Nze nawulira nfe essanyu jukira obulwadde bwali bunnuma nga sobola genda mu house of prayer wala sisobola gendayo kati nga neetaagayo omusumba awo kumpi asobola okunsabira sabirako nga essuubi lyange lyonna kati liri mu kunsabira liri mu kulokoka liri mu Yesu. Mukyala teyali mubi yasitula abaweereza nga 5 bonna ne bajja ewange ne tuyingira mu nnyumba nangamba okkiriza okusabira ne mugamba ekyo nkyagala nnyo. Omukyala yasaba essaala sumba wange asaba baasaba ne basinza balinga abankolera service enamba okumala essaawa nga 4 nga bali kunza omuntu ki kati awo obulamu bwange obwensi ey'omwoyo bugguka ng'omukyalo yatandise okunsabira. Jukira wali nabadde ndokose nga neeyamye n'obweyamu obw'okuweereza naye nga nekyennyini kyengenda okuweereza sikimanyi baweereza batya mu kanisa y'abalokole. Kaakati nga nsabira bwe bansabira tandika okuba nga mponera ddala bwe nagenda mpona ekkanisa neŋŋendamu kuba okuvira ddala eri emabega mu myaka giri 5 gye nabonaabonera mu masabo nali nayogerera nayo nga nagamba omusamize bw'alimponya ndifuuka musamize kyali mu mutima gwange bwe ndiyingira essabo ly'omuntu nankolako nempona ndifuuka musamize nga ngamba bwe ndigenda oba wa sheeke nga sheeke yanombedde edduwa nempona nva wansiramudde sifuluma na kufuluma nga tanansiramula kuba mba nzudde ekisinga amaanyi. Kati ebyo byonna mukama yali abiwulira era bwonna busigala bweyamo kati nga mukama munaye siyingira kanisa nagenda mpola saamirako ku ddagala lya nsigo sinywanga ku ddagala lya nsigo kyokka nga zaali zisitudde obuzibu obw'amaanyi. Kakati nyingira ekkanisa eyo ttendo lya Yesu mbeeramu bwe nagenda ntambuza obulamu ne banjigiriza okusaba ne banjigiriza okusoma ku Bayibuli. Olunaku lumu nenfuna ekirooto kino abantu bonna abalokola bamanya ensi ey'omwoyo. Ekirooto kyajja kisookera ddala nendaba omusajja yakwata Bayibuli yange gye nalina ebiseera ebyo n'aginkwasa bw'ati mu ngalo nangamba sente zonna mu nsi muno zonsaba ezizo ziriva mu Bayibuli. Saabitegeera nali naakalokoka nenzirayo ne mbuuza omusumba nangamba linda mukama ajja kwogera n'ebirala. Ne wayita akaseera kati ebyo ebiseera nga ngenze mpona ne ntandikirawo n'obweyamo bwa mukama olwawona bwe nti ne bampa obwasa abavubuka mu kanisa abavubuka ne mbakulira. Waliwo yali abakulira naye nze najja nga mukama alina okumpa omulimu nga bagumpa nga ngukola nga nyingira ne kwaya. Ndi musajja mutendereza mulungi nnyo seewaana naye mukama yampa ekisa. Waliwo ekintu kyokola n'ogamba kino ekintu nakikoze bulungi. Ne Mr. Roland alina waakwata n'agamba kana akantu mazima nakakoze bulungi kano. Waliwo ne byakwata ni nagamba akosaka kutte bulungi. Kati kyekyo mukama anyongeddeko okutendereza. Bayibuli eyo nayo natuuka ekiseera n'ekirooto ne nkitegeera amakulu gaakyo. Okusookera ddala nalina okubuulira kubanga bw'okola omulimu gwa mukama naye akusasula. Nalina okubuulira mu kanisa yaffe nnina ebirabo 2 mwe ntambulira ntendereza counseling njikola
nsoma Bayibuli okusoma omusumba bw'abanga akola ki ng'abuulira oba tukyaziza omusumba yenna nze asoma Bayibuli. Kakati ebyo bisatu bye byasooka okujja: kusoma Bayibuli, okutendereza n'obwassa abavubuka. Ebyo ne bibeerawo. Oluvannyuma Mukama n'ampa ekino eky'okuyimba ekya gospel okuwandiika. Naye era wakati awo ng'ensi ey'omwoyo etandise okweggula, engeri gye ndi mu kkanisa nsaba, essala natuuka ekiseera n'enjikaza nga nange bwe nzira ewange ekirungi baneiba nali sipangisa ng'ate kirina mu mutima gwange kuba nakyawanye essabo nga ngamba oba Omusamize asobola obeera wali eri n'ateekako emmindi ye n'etuunyirira nange kambaleekaanira ekiro n'emisana nsaba essaala eno nga nsaba n'ensabira ddala. Kati era olunaku lwali lumu nenfuna ekirooto ekirala. Nagenda mu kirooto, ebyo ebirooto bidduka misinde. Omwoyo gwange gwali kubayita oba abayita ogimanyeeyo wakati awo mu luguudo. Ne ndaba emmotoka ng'ejja loole nga nnene nga mu luguudo mulimu bebi omuwala ng'azannyira mu luguudo. Era bwe nali ndaba ekirooto ekyo nalaba emmotoka nga omupiira gwa loole gutuukidde ddala ku mwana bwe guti. We nali nendeekaana nnyo ne ngamba omusajja wa loole ogenda kutta omwana, ogenda kutta omwana. Omusajja n'asiba omupiira ne gukoma ku mwana bwe guti. Ne ŋŋenda ne nnonda omwana oyo. Omwana bwe namusitula bwe nti n'ansanyukira. Naye omwana embeera gye yalimu yali nga bw'onoolaba bebi naye ng'alina amannyo, ng'amannyo si masenye, kwegamba ng'alaga nti bazadde be tebamufaako, bamulagajjalira. Kuba bebi omuto watuukira okubeerera mu luguudo, muzadde we beera oli luddawo obeera tolina buvunaanyizibwa. Kati bwe nnonda omwana oyo mu luguudo ne muteeka wano addugala, amannyo si masenye, omwana n'ansekera n'amwenyeza. Ne wabaawo omusajja yava sayidi bw'eti najja n'angamba twala omwana oyo ewaka ewuwo omulabirire paka lwe ndikomawo nkubuulira ekinaddako. Kati ebyo ebirooto ebyo byonna mbifuna mu mwaka gwange ogusooka ogw'obulokozi. Bwe nakibuuzaako ne bagamba ekyo kitege omwana yenna omuwala omuntu yenna bw'amulootanga ng'amulonze eyebeera kkanisa. Eyebeera kkanisa. Omuntu yenna atulaba bw'olondanga omwana omuwala eyebeera kkanisa. Omwana omuwala akiikirira kkanisa. Kati kyekyo era wabeerawo emikisa nga 99 okubanga olifuuka omusumba. Omanyi ku gundi kusalamu ekirimi gundi z'ebirooto? Ebirooto ebyo siri nnyo wa birooto nze amaanyi gange Bayibuli. Okay, wadde okimanira okubuuza naye akireke kyali kirooto. Omwana yakimbuuzizzaawo n'aŋŋamba senga ofunayo gw'ombuuliza kitegeeza ki? Yaŋŋambye aloota nga mukyala naye aloota ng'atambula ku street ng'ali bwereere nga we yazaalibwa, naye ng'abantu abali nga wona atambula mu luguudo nga bonna olaba tebakufaako, buli omu ali ku bibye. Okitegedde? Nkitegedde. Kati nga yeebuuza kitegeeza ki? What does it mean? Naye kale so ekirooto bwe kityo bwe kyali. Bwe natuukayo omusumba n'aŋŋamba nti ne bw'olikola otya olibeera omusumba. So ekyo nakyo ne nkyekuuma. Saafuukirawo omusumba. Obusumba sinaba nabuwezaako myezi 7. Emyezi giringa 5 kasookedde banfuula omusumba mu kkanisa. Okay, so kati wawonera ddala? Kati ndi mulamu, bonna abatulaba ndi mulamu. Ng'ogyeko okuweereza Mukama omulimu gwange gwekola ndi tractor operator. Tractor operator ya? Farm tractor operator, tractor zino ezirimamu. So, yeah. So okola tolina buzibu bwonna, ossa bulungi? Nkola era nkolera ddala n'amaanyi.
nembeera okuba tractor yo bangamba kidney weziba zononese ng'ogyeko blood pressure zireeta ki ekirala ekisooka ogani yonna emu bwefetta endala zonna ziyita egenda ettaka emu paka bwezimalayo era ofundikira ng'okoze eki ofudde so mukama yakuwonya mukama yansaasira yampulira yawulira obweyamo bwange obw'emyaka 33 naye bwe natuuka mu maaso nja kweyongezaamu kubanga biri nabyeyama simanyi nakyakukola naye kati ekyokukola nkimanyi omukulu Katonda yakuwe kyekusabako mukama 33 gye nasaba kakati era giranga woogibala neddana kati bwe nagibalaamu mba ninagendera ku nkaaga mwegi okuva wali mba ninagendera ku nkaaga mwesatu no problem atugirinde ate bwe kati luli nayogera simanyi bayibuli naye kati bayibuli egamba omutuukirivu anawangalanga 10 mwaga 10 mwaga kati mbimanyi mujuliza n'omujuliza ne mugamba gwe wayogera luli nze yayogera n'ensaba naye kati wano gwe wayogera okay kati bibiri nga tumaliriza njagala ottaanye nnyo ku bintu bino ebiri wagambye byolowoozaamu bikulu nnyo era by'obulambo kwe buyimiridde ekintu ky'okwatula obulokozi kubanga tubeera kuno baagala okwatula obulokozi muyatule mukolewe muti muddemu bino n'abiddamu n'enkya n'abiddamu naye ng'oli abiddamu tamanyi because mu story kye tutegedde kiri kimu era kyenange kyentegedde tibangi nnyo abali mu kkanisa nga si balokole naye nga basaba nga buli kikolebwa mu church bakikola bawaayo bazina bawe bagamba okusiiba olumu basiiba naye nga si balokole kati amaanyi agali mu kwatula then n'amaanyi agali mu kweyama because Katonda tukeera ne tumusaba naye ekibuuzo kiri nti gwakufunamu ki igwe amusaba kino nosa akufunamu ki so ebyo bibiri byogereko then tumalirize neyanziza nnyo muganda wange kansooke n'ekyokwatula obulokozi kuba yentandikwa ya buli kimu ekisooka eri abantu bangi nnyo mummwe nga mulibeera basumba b'abalokole naye kati olibeera musumba w'abalokole ng'oli mu katuliki ekyo kitegeeza kimu oba okikoze eki oba okyesazeeko bangi nnyo abalina okubeera abasumba naye tosobola kubeera musumba w'abalokole ng'ate oli mukristaayo oli musiraamu ekyo tosobola ekirala omwami yenna nze nagambye nina omukyala gy'ali eka singa osanga omuntu n'omwegomba n'omwogereza n'omugamba naye gwe nkoze eki nkusiimye era naye munda muli mutima nagamba olulenzi luno luki lulungi naye n'atayatula kugamba nti nkukkiriza nange oba okiraba kati oddayo wamubulidde ebigambo byo tayogedde oba nkukkiriza naawe n'oddayo eka n'obeera eyo n'ogamba oba banzikiriza oba baŋŋaanya kati kyangu nnyo n'okufunayo omulala n'ogamba oli alayika yakoze eki yagaanye kati okwatula kujjirawa omuntu bw'obanga omusiimye ng'omwagadde mugambe nti amazima ebigambo by'oŋŋambye biki birungi enjiri yonna ebuulira eno kitwale ng'omusajja akwana oba ayogereza omuntu ebigambo ebikusanyusa bigambo biba bikusanyusiza yatula kubanze nganze omuntu atannaba kunzikiriza sobola kukolera kirungi sobola kuwambaga sobola kukubambaga sobola genda kutandika gamba mikwano gyange tuteeketeeka okwanjula era ne bwe mbanga mbadde nina mukwano gwange omu covid atakagera kunyiga amwogere covid nga mpulira nti omwana ali mu kutegeka mbaga ankubira akaŋŋamba osami oyina essuuti mbunga bategeka mbaga kaakati deeti y'embaga we yatuuka saagenda naye ngenda owulira nti yali omuntu gwagenda owasa ye gwagamba gwagenda owasa tabimanyi na kubimanya kati kijjayo bulungi ngakwera tugenda okuzuula nga munnanga omwana
mental alinga atakoze eki era ayinamu obuzibu okitegeera so tosobola kwagala kukola mbaga ku muntu gw'otannaba kwogereza atannaba kukkiriza ne Katonda kyekimu tosuubira Katonda kukolera birungi Katonda mukkiriza yes ekyo kikulu nsonga y'amaanyi nyeeyo tosobola kubeera nga oyagala ebirungi by'omusajja oli naye nga yakwogereza wagaana ajja kukuwaayo nga mukwano gwe mbanzizeemu n'ekyekumi kyange okyeyo omutwalo nkuwaayo ekitwalo ogenda oli ekikomando ate woba wanzikiriza n'ekibanja mu kyalo mbagambe nti bagitunde tusasule omuntu kale ekirala ekisembayo ku kulokoka ne Yesu bwe yajja kuno ku nsi bayibuli etugamba bwe yali addayo yatugamba ngenzo bateekerateekera ebifo oba okiraba omuntu yenna atali mulokole talina kifo mu ggulu ge mazima kubanga ebifo lwaki Yesu teyalekanga abitegese n'alyoka ajja ku nsi yajja ku nsi n'abuulira enjiri abo abaasooka okumukkiriza n'abagamba mmwe ngenzo okubakola ki okubateekerateekera ebifo yembaga eri gye njogerako omuntu gw'otannakkiriza tasobola kukuba mbaga kati ne Yesu bwe yamala okukkiriza nti okulaba nga bano bamukkiriza n'ayambuka n'abateekerateekera ki ebifo buli akkiriza nakati ng'alyoka afuna ekifo talina kifo agudde nga tugijjawo butereevu so wakati w'endagaano okulokoka ndagaano bwe tuyingira mu ndagaano y'obufumbo byonna bye nnina ebyange bya mukyala wange byonna bye nnina bibye kubanga ye yenze era naye kati kale ndowooza obujulizi buno program tugikoze ng'eri emu era buli buwanvumu naye nkusaba butunuulire obulabe bwetegereze wuliriza weegendereze njagala ofunemu ekyokuyiga bibiri byenjize ekisooka nti mulimu amaanyi mu kusuubiza mu kubaako ky'osuubiza Katonda okuteeka enkwaso ku ssaalayo nti Mukama singa ompa kino nsaba ompe kino naye wonaakimpa ngenda kukolera kino because omuntu naye ayagala nnyo omuntu amuddiza nti Chris wembeera nga nkokyayo naye nga naawe nkimanyi tolina naye nkuwa naye nga nkimanyi omusawo mwana oyo tayina naye waafuna anzijukira sisobola koowakuwa kati Katonda atuwa kwa tetulina ge mazima tetulina ku ye naye nga naawe woosanyuka nga gw'oyamba akuddizaayo naye waasanyuka nga waba alina kyakuwadde olina emirimu gye gy'okola okitegeera kubanga Bayibuli etugamba ebyoku nsi bituyigirize eby'omuggulu lwaki gwe olowooza nti ye Mukama ali mu ggulu ajja kukuwanga buwi nga gwe tolina kyokola ki tolina kyozzaayo kati ekibuuzo tukikulegedde gwe Katonda kikyakufunamu tobuulira njiri toyamba nti oba waliwo booliisa bwekituuka mu kuwaayo mu church gwaweerayo ddala oba wakuwaayo oweerayo ddala onoonyeza ddala akasente akafaanana akakadde owaayo ekyaki osaba ti on convenience naye ate omusaba akuwe naye nga weerabidde nti ye oleda akuwa buli lunaku omukka gossasigo senga akeera kuba n'agamba kangusiremu eddakiika ezi omanyi abantu abafa mu nsi eno tekimanyi so kyensinza oyiga nti essala giteekeko enkwazo teekako ekisikiriza Katonda okugamba kati gwe wateekako nti Mukama senga omponya nsabayo emyaka ameka 33 senga nno nsaba ne kitakyuka ngenda kuba nkuweereza ekitegedde kati
watandikirawo muweereza era kwe yasiza n'agamba oke kuba ate yakuwuliranga bye wayogera nti senga wawonera mu ssabo senga tulina essabo ng'era jjajja waffe butereevu nnyo senga seeka ye yakuwonya senga tulinayo omuntu waffe nga wakyusa n'erinnya singa ndina musawo mukati oli musawo mwosi okitegeera wakimugamba yawulira n'akikuwera okikoze era oli waddembe otugambye nti wonaatuuka nga wabulayo ng'ebiri oyamugale mukama olaba oli neeyama n'enkola kuba otuukiriza badde ensaba nga bweyogera mu kigambo kyo tulina fiira ku ameka 120 ekyo mukama akimanyi kyava mukama wake leka kibe kale Chris sebo nja kweyongeza naye next time tujja funa omulabu kuba kati obujulizi buwedde naye njala kati tutandike tusomese Bible eyo kubanga Bible yeringa constitution yaffe naye kyewuunyisa constitution ya Uganda kale olumu ebuzaabuza naye ebisinga tubimanyi eya Uganda bagikwatamu naawe ate bye bagikwata namu ne bakyusa eyaffe tekyuka kuba wandisubire nti ekyuka yeyinde ebuzaabuza ne wadde bagikyusa abagitaputta tugitegeera eyaffe tekyuka naye ate interpretation zanjawulo osanga omusumba n'akunywera kino ng'olaba ye mutuufu nosanga akugamba ebyempeta bya kiyaayi naye ng'olaba naye mutuufu nosanga akugamba tayithi nesonyiwa ng'olaba mutuufu nosanga agamba olina owa tayithi kati njagalayo nga tusomesa Bible kati oŋŋambye Bible kyewasinga katotegeera gemaanyi gange gemaanyigo so nja kunoonyaako onaaba ompadde obudde mbwina tusomese kale ebigambo ebisembayo tusiibule kakati ebigambo ebisembayo abooluganda njogedde ku bintu bibadde bibiri ebyo okusingira ddala okulokoka okwatula obulokozi n'okweyama naye bw'omala okweyama ebisigadde mukama yabikuwa neyama kuweereza nga simanyi na Bayibuli simanyi gisoma nalina n'ensonyi nga sobola kuyimirira mu kamera bwe nti yadde mu bantu abawera 5 naye kati nyimbye mu conference eziwerako mabegakaawo naliko ne mu ku Dream TV nga ninayo nyimba empya nentuukayo nabo ne baziraba so bwe namala okweyama mukama nampa ebyo ebikozesebwa buli musumba yenna mukama amuwa ebikozesebwa nawe kino kyokola kyekyokulwanyisa kyo nga Musa bwe bamuwa mukama yamubuuza olina ki nina omuggo ogwo mukama n'aguteekamu amaanyi era nange Musa bampa ebikozesebwa bijja guno omulimu gwa Katonda so kati banange nga tumaliriza mwebale nnyo okutuulaba n'okutuuliriza pozikanangeko kati yenna yeetaaze music wange bw'ogenda ku Google noteekamu amannya Ssenyonjo Christopher Job omanyi mu music industry bw'okyusa amannya obeera ofuuse Illuminati tolina kukyusa amannya tolina kukyusa amannya okyusa gaaki be bamanyi kuba mukama Katonda agenda okuyita Musa ng'akimanyi ye Musa pozi nga mukama nyini yakukyusa kubanga nze amannya agange ge nava nago mu Bukristaayo Ssenyonjo Christopher erya Yobu oba Jobu eryo mukama yali nyongerako Mwoyo Mutukuvu yalimpa olw'ebyo bye nayitamu kunzizaamu amaanyi mbadde ndi ku music album gyeri namba ku Google bw'ogenda munoteekamu Ssenyonjo Christopher Jobu ne YouTube gyendi YouTube channel yange era eri mannya ago gegamu teekamu Christopher Job ennyimba zijja kuba zijja oba Ssenyonjo Christopher kyonna kyekimu kyotaddemu osubscribinge olikinge osharinge music gyali era akoze bulungi abantu nalina akaseera we natuuka
kuba sofa nakayimbira omwaka nga gumu n'ekitundu. Nina akaseera we natuuka ne nga oba byennyimba abantu tebabyagala. Naye ne bankyazaako ku kkanisa emu ne nnyimba oluyimba baluyita tombeera wala. Ne ndaba abantu nga bakutte nnyo ku mitima gyabwe bwe bati nga bayimba bazibiridde. Ne ngamba Mukama kino nkoze ki? Onzizizaamu amaanyi. Kitegeeza waliyo abakola ki? Abagala music. Abatandise okwagala omuziki ogwo. Ate gospel music oyinza oluyimba leero ne lukula emyaka 3 mu maaso. Lukula bukuzi. Kale abooluganda mwebale nnyo mwebalire ddala. Mukama batuweera omukisa. Kale oyo yabadde Pastor Chris 2017 yali agenda kufa. Ne 18 kyemmanyi wonnaawo ne 19 agenda kufa. 19 agenda kufa. Bamugambye alina ekizibu ky'ensiigo ng'ate ne pressure eri waggulu. Awo gayi yatukako ku point nakkiriza. Ali awo yeebase, maama yaweddemu dda amaanyi. Bikapa bizze bira ne bikapa ebyo bikyaliyo. Sayina maanyi gabikuba. Naye nga biba bituufu Roland. Ebyaddala. Bikapa ne bijja ne bigira n'oyagaa kati yessaawa. Ekiwuugulu nga talina history. Muzeeyi naye yafa ebyo byennyini bye bamuzuddemu nga talina ssuubi. Yali amanyi agenda. Ekyamuwa essuubi kyali kimu, Katonda. Yajjukira mu kaseera ako, najjukira nti ndi mulokole. Ekibuuzo kiri nti gwe senga otuuka mu mbeera ey'ekisenge wooti, kikyoyinza okujjukiza Mukama? Kubanga siri so sure, naye mu Bible nzijukira waliwo omwami, kubanga mu ndagaano enkadde Katonda yabasindikiranga bannabbi. Waliwo gwe bajja ne basinga bamugamba ogenda kufa. Yali ani? Yali Kezekiya. Namugamba Katonda tekisoboka nga nfa biki. Nze yakola bino. Nze yakola kino. Nze yakola kino. Era naye n'asaba bamwongereyo emyaka. Gyali emeka egije? Yasaba 15. Yeeseera. N'agamba Mukama sigenda kufa, nyongereyo emyaka 10 n'emeka. Naye gwe wotuuka mu mbeera eyo osobola njagala weebuuze ekintu kimu. Gwe Katonda osobola mujjukiza ki ng'oggyeko ebi bye tukkiriza oli mulokole? Era wayatula era ogoberera era osaba oli mulokole. Naye wotuuka mbeera y'ekisenge Katonda ng'agambye kino, oyinza kujjukiza ki Katonda nti Mukama nanze yakola kino, nakkolera kino, nakkolera kino? Kitubeeremu tukirowoozeeko. Oba tokirina ekyo ekintu ky'osobola okugamba Mukama mu kaseera ak'akazigizigi nti Mukama kino kyoyagala okukola, naye nze gundi ne gundi, nze yakola kino, nakkolera kino ne kino ne kino. Then nsaba guno omwaka tubeeko kye tukolera Mukama. Baako kyokolera Mukama. Kiddamu era nja kukikugamba nti Katonda si wa bantu. Katonda wa muntu. Teyajjira bantu, yajjira muntu. Kyova olaba bwe tuva mu nsi eno ng'omwoyo gwo gugenze ng'obuddewo butuuse, obudde buli bwennyini we bulituuka togenda kuyimirira na mukwano gwo, muganda wo, taatawo, maama wo oba pasitawo. Obeera ki? Omuntu mu maaso ga Mukama. So omulamwa gwaffe omwaka guno byonna bingi mu kunnyonnyola ne bye tuleeta ku channel eno bya kubeera ng'otereza your relationship with God. Tujja kujjawo ebitutawaanya ffe ng'abalokole nti bankoze kino ne kino ne kino ne kino ne kino kino. Mwebale nnyo okuva gye twatandikidde program ebadde mpanvuko okusinga ku za bulijjo. Mbeebaza mwe abagimazeeko
mufunemu ekyokuyiga ate message mugitambuze. Omusumba mundabira akusumba. Amina. Webale. Esebo. Ubeere bulungi. Kale tugenze. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.